Kakati akatambiko labaako boyfriend atutte girlfriend we mu lodge. Ekikwewuunyisa bano bonna abaana ba ssomero. Omulenzi ava ku ssomero n'omuwala ava ku ssomero. Oba omulenzi ava ku ssomero ddala nga n'omuwala ava ku ssomero ddala simanyi. Oba basomera ku ssomero lye limu simanyi. Naye akaana kano koolaba kaana kato nnyo nga bw'okiwulira. Ekinene ennyo kano akawala ke batutte mu lodge kali mu myaka nga 14 oba 15. Naye tebakakase kagenze mu lodge nga ekikatutte kakimanyi nga nekikagenderedde kakyagala. Babadde bava ku ssomero, omulenzi ndowooza n'akagamba owange, olaba otya bwe tugendako ko waneno mu kaloogi ne tubaako n'ensonga ze tumaliriza oba n'embeera gye twekolerawo ffe nga ffe ababiri. Era omulala tabadde mubi, nakkiriza omulenzi byayogedde n'amugamba tugende tewali buzibu, nze wendi tugende. Omuwala abadde mu yunifoomu ng'ava ku ssomero nga n'omulenzi ayambadde leeya nenga aweesa ensawo nga naye alaga ava ku ssomero. Kati omulenzi obusiru bwe alabika bali takimanyi nti okukwata omwana ow'essomero omuwala n'omutwala mu loogi kiyinza okukukwasa. Akuta omwana w'abaani ng'ali mu yunifoomu n'alyoka mukulebbeesa straight mpaka mu kaloogi. Era bayingidde mu loogi waliwo ababalabye nga bayingira mu loogi nga balaba omuvubuka ssedduvuutu ayingiza akaana k'abandi akato ak'essomero mu loogi ne babagoberera. Bagenze okubatukako nga bali munda emikono giyitingana buli kimu kugamba nga ensonga zatandise dda okukwajja nga baggulawo babasanga. Bwe babasanze ne bababuuza ssebo, okola kino omwana w'abandi omuto mu loogi? Okola ki? Omulenzi alimbye emyaka agambye alina emyaka 17 naye ssebo Ssenkagala ali mu myaka nga 25. Akaana kali mu myaka nga 14-15 okolabako ak'obuwala. Naye takakase bukasi, kagenze keyagalidde n'ekibadde kikatwala kabadde kakimanyi era nga kakyagala. Ennaku zino simanyi lwaki abaana ab'essomero ab'obuwala beegumbulidde omuze gw'okwagala okugenda ennyo mu maloogi gano eno. Beegumbulidde omuze gw'okugenda mu maloogi abaana ab'obuwala ab'essomero. Ate munnange tebatya nze ne neewuunya bino ebivubuka oba bino ebisajja. Okwata otya omwana w'abandi omuto essomero n'omutwala mu loogi? Gw'olowooza abantu abakulaba baba balowooza ki? Nokkiriza omwana w'essomero omuto okumuyingiza loogi, gw'olowooza abantu abakulaba bagenda kulowooza ki? Automatically baba balina okukwata. So singa bwe mugenda nga muli muleeya awo tebabateekako nnyo birowoozo. Bayinza okulowooza nti otwala ka girlfriendiko, naye omwana ow'essomero kiba kirabika bulala. Kankutuseko akatambi kano olabe ebibaddewo ng'omulenzi gamumyuka n'omuwala. Vidiyo yiyo gimpereka like. Wovudde luddawa okujja n'ono mu loogi? Ovudde luddawa? Kiziba. Ng'ogenda kusoma togenda ku ssomero? Wadde ogenda luddawa? Ate gwe obadde ovaawo? Ovudde luddawa okusinga n'ono omwana w'essomero? Obadde ova luddawa? Wa ssomero ki? Ate gwe bakuzaala luddawa? Olina emyaka emeka? Okikakasa ggwe bw'olina emyaka emeka? Osoza tugamba olina emyaka emeka? Osoza tugamba olina emyaka emeka? Gw'oli mu siniya ki? Osomera luddawa? Osomera wa? Okikakasa oli mu siniya 6? Osomera wa tasobola kuddamu? Wajja osomera? Wajja osomera? Olina siniya headmaster eyakabala Sanje? Gw'osomera ku ssomero ki? Oli mu ki? Katono wamusangawo? Kakati amazima go gali nti ennaku zino loogi zaagwamu nnabe. Ennaku zino loogi zaagwamu nnabe. Omanyi kye bayita nnabe? Ennaku zino loogi zaagwamu nnabe. Abaana ab'obuwala beegumbulidde omuze. Ayi nno kati kankubuulire,
emabegako Kongo okukwata omwana omuwala okumugamba nti nkutwala mu loogi, omwana omuwala okumugamba nti nkutwala mu loogi ng'awulira ddala loogi z'abamalaaya, ng'awulirira ddala loogi gatayagala na kumanya. Naye ssebo ennaku zino baana b'amasomero be bagendayo, baana b'amasomero be bagendayo ate nga balina mu yunifoomu. Bwe batamukwata ng'alina musajja mukulu, kubanga abasajja abakulu be badde basinga okutwala obuwala buno mu loogi. Abasajja bakulu bano eno baakimanya nti bwe bamulaba ng'alina akaana ak'essomero ng'akatutte ewuwe kijja kumusibya, kati ne bayiyawo akakodyo k'okubatwala mu loogi, ate loogi ne zibyonoona bwonoonyi, kubanga tewali muntu yali atutte mwana wa ssomero mu loogi n'asimattuka. Ekyobusiru kye balina nti beerabira nti yunifoomu ekwasa, yunifoomu kabanga kabonero ka poliisi, kibanga kyambalo kya poliisi, nti teri muntu agenda kulaba mwana wa ssomero wa buwala ng'ayingira mu loogi n'asirika. Tetulabye omwana w'essomero ayingirawo kaloogi tusirike, automatically baba balina okutemya ku bantu ne bekikwatako okujja okulaba ani ayingizza omwana w'essomero mu loogi. Kati bino ebivubuka ebyo tebikimanyi nti bw'okera ku makya n'okwata omwana w'essomero n'omuyingiza loogi kikukwasa era kikusibya. Tebikimanyi oba okitegeera. Kati bino ebivubuka bibeera nga tebirina na waabwe bwe biyinza twala bawala bano oba nga bitya ne birowooza nti loogi eyinza okukimala. Kati lengera kaana kato nga bw'okiwulira kali mu myaka 14 ekinene ennyo 15 bakatutte mu loogi, kagenze kiyagalidde va ku birimbu simanya ebagenze bakakaka bakasikaasika nedda, kagenze kiyagalidde. Naye obuzibu obuliwo nti bayingidde beesolo. Kati nze neewuunya abavubuka bano muva ku ssomero kati kubanga bano ababiri bateekwa okubanga kale berinamuko embeera nga kagalofendi ke bamaze ebbanga nga bakola ki, nga beededeza mpola mpola. Kati ndowooza akaseera bwe katuuse omulenzi n'atega ekibatu, n'agamba owange olaba otya bonzijamu n'obaako embeera gy'onteerawo. Naye ndowooza omulenzi nga talina waakola ki, waasula wayinza twala kawala kano n'akagamba naye tufune we tugenda mu kaloogi tumalirize ekintu. Era akawala nako ne kakkiriza ne kagamba owange nange nnyinza okuba nga ndudde nga nako kakkiriza bulungi nnyo nga katambula mpola mpola mu yunifoomu eyaako bava ku ssomero nga katambula nga bayingira mu loogi. Kati abantu abadde babalaba kibeewuunyisiza nnyo okulaba ng'abaana baneeno ab'essomero bayingira mu loogi. Automatically mu loogi tebagendayo kusaba, tebagendayo kugulayo kyakulya. Ebikolwa ebiba bigenza okukolebwayo buli omu aba abirabye kubanga boyingidde either loogi oba guest house. Kati abantu ne batandika okutemya ku bachairman ne bekikwatako awo abantu abakulukulu ne bagamba owange omwo mu loogi muyingiddemu abaana ab'essomero kuliko omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala, era bazze mu luumu gye babadde basasudde, gye babadde bapangisizza nga bagiggulawo nga balyoka babakwata. Omulenzi galyoka gamumyuka. Ate munnange kankubuulira ebintu bina Katonda bino bizibu. Omulenzi yafiirwa mu kino. Omuwala ne woba obadde naye nga tomukase, omuwala tasobola kufiirwa mu nsonga eno, tafiirwa. Omulenzi gw'ofiirwa ofiirwa otya? Nti bajja kusiba sinakindi n'okugoba ku ssomero. Ate omuwala ye asobola obutagobwa. Kyekyo lwaki mbagamba nnyo nti ffe abasajja tulina ebisiraani ku nsi ya Katonda eno. Bajja kugoba ku ssomero kubanga omulenzi bamubuuza gy'asomera n'alimba oba ayogedde essomero ttuufu oba omulenzi nno yunifoomu ye yagiggyeeko. Omanyi bano abavubuka bagezi yunifoomu baazambala naye bakimanya nti baagala bava ku ssomero bazijjamu ne baziteeka mu nsawo n'atambulira mu leeya. Kati ate byo bino ebiwala byo bisiru, kyo kijja buzzi mu yunifoomu nga kijja kipaala nga kiryoka kyesolobobba nga bakikwata yunifoomu ng'esoma ng'erinnya ly'essomero liryo kweriri. Naye omulenzi yafiirwa mwene ensonga, omuwala tafiirwa. Omuwala bagenda kumukwata bamugiregirawo, neggwe omulenzi bagenda kukuba empi bakusibe bakusambesamba amateke kwegamba bumaliriza gwe okafiddemu yadde oba tolina ky'oba okoze. So naye ng'ennaku zino abazadde
abazadde mulina nno omulimu ogw'amaanyi ogw'okukola. Abaana banene ab'obuwala mulina omulimu ogw'amaanyi ogw'okukola, kubanga teri muzadde agenda kunyumirwa okulaba bintu nga bino. Abaana basusse okwagala okugenda mu maloogi, kisukkiridde oba okitegeera. So embeera y'obwetyo bweri ku sayidi eyo. Ono wabanga muwalawo ng'omulaba byebyo bye bamusanze akola byebyo bye bamusanze akola, tewali kyakola. Kale si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, subscribe nga tannaba kuba nti ate otegatako. Mubeere bulungi, mweraba.